okusisinkana mu biseera bya John McKinstry. Ate South Africa eyo nayo ndowooza twasemba gisisinkana mu Nations Cup qualifier zebagatta awamu ne World Cup qualifier eza 2006 mu ggwanga erya Germany, era mu kibinja ekyo by then twali tukyali mu namba lujegeeri nga tusooka na kuzannya luzannya lusookereza oba giwandiise preliminary round mwe twasiitanira n'amawanga ga Mauritius ago kakananga David Obua yatutaasizza obusajja bwali butulemeddeko twabwokya wano goolo 3-1 ne tulowooza nti biwedde tugenda okutuuka eri akasajja baali bakayita ka Naboth omupiira ogwenzijukira Geoffrey Nduga yaguweereza Naboth teyatukutula tugenda first half okugwako obusajja nga bulina goolo 3 nga bwatusasudde dda naye guba gunaatera okugwa David Obua yabututakkuluzaako era ndowooza mu qualifiers ezo kyenzijjukiramu mwe mwavaamu David Obua okwegombebwa clubs ez'enjawulo mu ggwanga erya South Africa era ttiimu ya Kaizer Chiefs nejja nemutwala mu ngeri y'amajolobera n'akwata ku musimbi oguwera. Twamubuuza ensimbi zaafuna yagaano zitubuulira naye yatuwa ekifaananyi nti omusaala gwafuna asobola okugula poloti ennene mu bitundu nga Muyenga. Kakati osobola okuba ekifaananyi poloti ennene emuyenga ng'oli gwe musaala gw'ogwa buli mwezi najja n'amalayo emyaka egisukka mu 3 osobola okumanya akasente ke yakunganya mu South Africa. Naye nga nduzijjukira gwe mulundi gwe twasemba okusisinkana South Africa twali tukyazanya n'oluzannya olusookereza preliminary round era ne balyoka batuteeka mu kibinja omwali Cape Verde, Burkina Faso, eno South Africa, Democratic Republic of Congo, twali tulimu ne Ghana era wano we twakyalizaako ko ne actually twawangulayo emipiira gyali ebiri gyokka. Omupiira gwe twakuba DRC goolo yali ya Ibra Sekajja oba omulala twakubaani nzijukira Ghana twagwa maliri goolo 1-1. Goolo ya Asamoah Gyan eyasazibwamu eya David Obua ne tugwa maliri goolo 1-1. Twali omupiira gwaffe gwakweyiya ebiseera ebyo Dr. Lawrence Mulindwa nga yakajja mu bwaffa president amaze okuleeta omusajja Muhammad Abbas nga ye coach. Ebbanga liiseewo era abazannyi okujjukizaako akatono wanaawaka abazannyi abaatandika twali tulina Posnet Omonyi mu goolo nga tulina abazannyi nga Ibrahim Sekajja mu bbaaka awo nga tulina Timothy Batabayire tulina Nestroy Kizito n'olyoka oteekako bano Bashaka Okero, Asani Bajope, Robert Sentongo, Philip Sozi, James Odochi ne Muhammad Nsubuga sere bamuyitanga Medinga kuba makati awo atema bulungi nnyo engwala ge bazannya abaalimu. Ku benchi kwavaako Peter Lwebuga abatera okutulaba nga tukuba entabwe awo emakinde ku Sunday. Bwe mulaba Peter Lwebuga n'ekibutobuto n'ebisavusavu muyinza okulowooza nti nno akaliba kano yakakuba n'akanoza. Eyo tiimu yali teyingirikikamu ate yali azanyiramu Express FC eyali enzibu okuzanya namba 3 eyaba Richard Kirumira naye yavaako ku bench n'ayingiramu mwayingiramuko ne Mubiru Hassan yava ku bench n'Akimu Magumba yava ku bench. Abaasigalako ku bench mwalimu Johnson Bagole ne Mole Byekwaso kati omumyuka wa coach wa Villa ne Israel Emuge naye teyava ku bench. Olwo South Africa bayongodde Basiyabonga Nomuvete, ba Benedict McCarthy, ba Sibusiso Zuma, ba Steven Pina, ba Benedict Vilakazi, ba Quinton Fortune, ba Aaron Mokowene yali wakabazi mu timu ya Blackburn Rovers be bajja wano ne batuwekerawo goal yali mu kuweerera yali ya penalty eyateebwa Benedict McCarthy. Bwe twagenda ewaabwe tiimu yaffe yakyukakyukamuko wadde Timothy Batabayire yatandika mu central defense ne Ibrahim Sekajja ne Stroy Kizito n'asigala mu namba 3 ne namba 2 yali mu Simeoni Masaba ne Sulaiman Tenywa Bonsugu yagutandika ne Daniel Bote ne Hassan Mubiru yatandika koteka ne Emma Balejusa kati ye Kitsman wa Cranes ne Geoffrey Serunkuuma guno yagutandika. Johnson Bagoli yavaako ku bench n'ayingiramu David Kalunyi naye yayingiramu ko ne Lawrence Segawa okujjako ndowooza Shaka Okero Ibrahim Mugisha kakati goalkeeper coach ne waliwo omulangira Brian Kimbugwe yaliko ku bench naye teyayingiramu ne Shaka Okero yaliko ku bench ne Robert Sentongo yavaako ku bench. Naye nga South Africa kumpiti yakyusa nnyo era Basibosiso Zuma ba Sean Bartlett ba Quinton Fortune Benedict Vilakazi, Aaron Mokowena, Benedict McCarthy bonna baatandika. Ogwe mulundi gwe nnyinza okujjukira gwe twasemba okusisinkana South Africa eno kakati bagituddiza katulinde tulabe
Uganda enteekateeka zaayo bwe zigenda okubeera. Akaseera ndowooza ne liigi ya Uganda ejja kuba yakatandika. Naye mu kuyita Cranes olowooza nti eyinza obutakyuka nnyo ku eyo gye twalabye mu international break eyakaggwa mwe twazannyidde mu World Cup qualifiers ne tuzannya Algeria ne tuzannya n'eggwanga erya Botswana kuba kijja kubeera kizibu okulabayo abazannyi abajja onobo balabidde ku ki. Newankubadde nga Super 8 ejja kuba emaze okuzannyibwa ndowooza ne Kitara anatukiikira mu mpaka za CAF Confederations Cup ne Villa abanatukiikira mu mpaka za CAF Champions League bajja kuba bazannyeyo ko game emwemu naye nga olowooza nti ttiimu eyo eyinza obutakyuka nnyo okuva ku eyo gye twalabyeko mu international break eyakakomekkerezebwa. Kale nno byebyo kibinjakke bwetyo bwe tuli ekyokuyitamu tulina kwerwanako abavubuka balina kwesitula era ndowooza n'abavubuka abo abaaliko mu Cranes eyo eyakaggwa balina okuteekawo obujulizi yonna gye basambira n'okukuuma fitness levels okuba nti no ziri waggulu. Bwe banga liigi tennaba kutandika tekibagaana kubanga olinayo akasozi keeyo n'okalinnyalinnyamukko. Bw'obanga owuuta ku mwenge oyinza okukendeezaako bino ebyokusula mu kibaala n'okeesezaayo ebiba tebikola kubanga bitta fitness n'ebintu ebirala bingi ng'omusambi yenna ayagala okubeera professional. Naye ate n'empaka eza Sekafa zijja kuba zikomekkerezebwa lwakuba nti nno Uganda Sekafa Club Championship oba gye tuyita Sekafa Kagame Cup ejja kuba yakakomekkerezebwa kubanga empaka ezo zigenda kubeerayo wakati wa 9 na 21 omwezi guno ogwa Julaayi. Nolwekyo abasambi ba Villa mwenna mulina okuteekawo embeera mwabagenda ku national team luli mulina okuteekawo obujulizi obulaga nti muli national team material. Abatagenda mulina okuteekawo obujulizi obulaga nti bannaffe abataatuyita bino bye mwasubwa wammanga. N'abazannyi abakoze transfers nga Bashir Asiku ne munne gundi Nelson Mandela abagenze mu ttiimu ya Lugazi United, Gerard Ogweti eyagenze mu ttiimu ya Bull, Benjamin Nyakojo yongeza endagaano yo ne ttiimu ya Kitara. Actually nategeddeko Kitara balinayo friendly match gye bagenda okuzannya mu ggwanga erya Ethiopia nga 14 Julaayi. Bagenda kuzannya ne club ya Meshal SC nga club eyo ejaganya okuweza emyaka 8 kasooka ng'etondebwawo babayise. Ibrahim Juma Dada yavuddeyo mu URA sinaba kumanya gy'alaga ne Rogers Adrico eyagenze mu ttiimu ya Lugazi. Yonna eyo gye mwagenze mulina okuba waliwo n'omulenzi Geoffrey Gaganga. Omulenzi ono yagenze mu ttiimu ya Express FC lwakuba Express FC nga banantamega b'ekikopo kino tebaayitiddwa kulwanira kikopo kyabwe. Abasekafa n'ensimbi zigenze zibaggwako kuba nategeddeko nti kirabika n'omufugizi w'empaka zino President Paul Kagame w'eggwanga erya Rwanda alabika nga yakijjeemu enta naye era wakijiddemu enta nga weewaawo kuba ekisooka guno mwaka gwa 2022 ng'ateekamu yatandika okuteekamu ensimbi okubya ddala mwaka gwa 2022 naye ate ekyokubiri tubadde tumukuba obwami mu maaso ng'ensimbi weeziri empaka ne zitulema okutegeka eyo ye Sekafa nno. Kati omwami ndowooza oba yatwetamiddwa bwetamwa oba omusimbi guno gwe yateeka mu buvujjirizi obw'enjawulo nga mu klabu ya Arsenal ne klabu ya PSG n'agamba wano kagira alindalindamu awo kakati nagenza okuwulirako nti Sekafa n'okugaana Express FC okugyegattako kyavudde ku kuba nti n'ensimbi teziriiwo. Jjukira nno era sponsorship eno kasooka ng'ebeerawo Sekafa terina kirala kyekuwa gw'omanyi bw'oleetamu abazannyi bo abagenda okuzannyibwa empaka. Kaakati yo kyekukolera ekuwa accommodation nekuwa ebyokulya nekuwa ne inland transport. Bino ova ku hoteri yo ogenda ku kisaawe ogenda okuzannyira oba gy'ogenda okutrainingira awo bakuwa entambula. Ne bw'obanga abazannyi bo oba abakungu bo bandyagadde okutambulatambulako okugenda kola shopping oba mugenda mu bya tourism kulambulalambulako ku bifo eby'enjawulo eyo entambula bagikuwa. Naye kino ekyokuva eno ekyokuva mu ggwanga lyo ogenda awategekeddwa empaka kakati zigenda kubeera mu Tanzania ekyogamba n'ensako y'abazannyi gw'omanya z'obasasula. Naye omulenzi ono Geoffrey Gaganga bwe mbadde njogerako yatutuusiza ku Express FC. Omulenzi nno kye namwagaddeko kwe kugatta awamu ebitabo n'omupiira kuba omupiira gukubidde ddala. Abadde asoma awo ku Mengo SS okuva mu senior 1 paka senior 4 ne yeegatta ku World Kampala SS naye yafuna first grade ku S4 n'agenda n'asoma degree mu statistics ku UCU University n'agikuba budinda ate kati yatandise masters. Mulenzi atandise ebintu mu bwangu. Ennaku zino azanyira mu ssaza lya Kyaggwe mu maaci eno gye twalabyeko ey'emipiira gy'amasaza gino egyakatandika naye yabadde na MVP mu University Football League
eddiba alirina naye ate n'ebitabo abitaddewo kale no naye yagenze mu Express FC. Bano njagaddeko bamenya nga mbayingiza mu nsonga ey'okubaagaliza ebifo ebyenjawulo ku national team. Ebifo ebyenjawulo ku national team ne bw'oba nga tolina akumanyi mu FUFA oba mu Cranes gwe kyolina okukola kuteekawo obujulizi mu kisaawe ne bw'oba nga okubyeko eddakiika 2 olina ozikuba nga nkwafu azirabyeko yajja okubira mulangira Samusimbwa owaayo oli ludda wakwata boda ojjeko wano kasaawe Makindi waliwo omulenzi yeefudde ebbereege agenda okutunulako nga balaba obujulizi bw'olina bwe bukugwanyiza national team. N'olwekyo y'embeera eyo kutuyinza okutambuliza akalulu kano akakwatibwa aka AFCON qualifiers eza 2025. Mpozi n'amawulire amalala amalungi genfunyeeyo ge ga Munnayuganda Coach Patrick Kabuye ntera okumwogerako wano Munnayuganda alina UEFA coaching license A y'omu ku abo abayunguddwa mu bakugu mu ggwanga erya USA ogenda okulonda ttiimu zaabwe ez'eggwanga ento okuviira ddala ku under 12 okutuukira ddala ku under 19 nga bagenda kubeera eri mu USA. Jjukira nti no USA mukozi wa government ya USA naye ennaku zino kati myaka giweze ng'ena 5 baamuweereza mu ggwanga erya Germany nga gy'alina okukolera emirimu egy'enjawulo egy'eggwanga erya USA. Naye olw'okuba nti no bamumanyi mu bino eby'omupiira baamuyise era nga bagenda okulonda ttiimu ez'enjawulo ez'abaana okuva ku under 12 okutuukira ddala ku under 19 nga mu bano mwe bajja okulonda abazannyi 64 abagenda okukiikira USA mu mpaka ez'enjawulo ez'abaana abo abato. Balina ekintu bagiyita Olympic Development Program eno nno egatta wamu regions 4 namba mu USA mwe bateeka empaka ez'enjawulo nga mu bayungula abazannyi aboolesezza touch ey'enjawulo. Kale nno Munnayuganda ono asooka mu kampu ey'abawala. Kampu ey'abawala egenda kubeera wakati w'ennaku z'omwezi 5 paka nga 8 omwezi ogwa July. Kati ate olwo yeeyongereyo ne kampu ey'abalenzi wakati wa 11 paka nga 14. Mulimu gwa kikugu mu by'omupiira, ensako yonna, entambula, byasaasaanya, ensula, byonna gavumenti ya USA yamaze dde omubuukinga era ng'afuna ne daily allowance gwatambulidde muwendo. Kuba Bannayuganda tubalabala mangu oyinza okumbalaba nti akutte emitwalo emeka egya dola bw'okyusa mu za Uganda awo nga tutandika kugeraageranya minisita afuna mmeka. Kale omuwendo tagumbulidde naye nga mawulire malungi. Omwami ono ayongera okwanika obusobozi bwe ekyennaku nti nno USA esinga omufunamu ffe Bannayuganda tetunamufunamu. Nga Munnayuganda omulala Mathias Ndawula bw'alina masters degree mu football finance kati ng'akolera club ya Brighton and Hove Albion. Kyokka ate ffe mu Uganda tugamba nti omupiira temuli nsimbi nga Munnayuganda alina obukugu tetumuwanga mulimu. Kanini nno ne Kabuye naye bwatyo bwali. HM Wazana Mixed School angambye nti omulenzi ono gwe baali omulenzi ono gwenjogeddeko Tito Okero nti yakyusa butuuze okugenda okubira South Sudan naye nangamba nti nno old student Wazana Mixed School. Master Onyango nno kyasaaga ngenda baleetera Kayondo Darwin ajja abakuba amakati mugawulire. Mpozi waliwo ne Father Xavier Francis Chikomeko yeebaza abakristu abakisubi be bakyalidde mu kusonda ensimbi olw'okutegeka ekijaguzo ekya Mitala Maria okuweza emyaka 125 babajjemu obukadde 6 n'ekitundu. Balinayo misa endala nga 25 mwezi ogw'omunaana ssaawa 4 ez'okumakya. Omutambizi omukulu ajja kubeera Archbishop Paul Semwogerere nga bajaguza emyaka 125 miramba kasookanga church eno ey'Emitala Maria ebangibwawo. Kale nno abantu ba Katonda mwenna mugezeeko okwongera okunoonya ku Father Xavier Francis Chikomeko ku nteekateeka eno kubanga ye bwana mukulu. Oyinza n'omukubira kasimu 0703 58 56 00. Ani omulala mukulu Kato Beeka salamu alaikum. Okay, angambye mukulu we bamuyita Waswa Beeka Hussein agambye nti ali ku Mbarara ku pharmacy awuliriza. Webale nnyo olere ddala mulongo ate mulangira Waswa Beeka Hussein mwebale goberera bye tukola wano bakamanyi. Bwe tugendako mu Bulaaya clubs zikyagenda mu maaso n'okuzimba enteekateeka zaazo. Ife tunabagenda ku club football abagoberera Copa America abasinga mbamanyi musinga gobererayo Brazil na Argentina. Argentina eri mu nsiike olwaleero mpira gyabwe gimanyi gibeereyo nga bukya. Ate feri mu Copa America tetulinga Europe bwe tuyingira mu knockout stages teri bya extra time
bwemugwa amaliri nga muyingirirawo obusaale bakipa be balamula. Kale nno abaagala okulaba ku Argentina ya leero. Ababrazil tuli ba Saturday naye okuwona kwaffe kuli mu lusuubo. Uruguay ey'amakiro Bielsa onoowulira. Naye nga bwe tugenda ku club football, clubs zongera okuzimba enneeteeka zaazo okwetegekera season egenda okutandika eya league. Naye kati wali e Bungereza bano ba video analysts abawandiika ebibalo, abawandiika statistics kakati batandise okuvaayo, era ndowooza kino kiba kiwa guidance eri ba managers nga tebannaba kukola decision yonna kugula bazanyi na kugoba bazanyi na kuzza bujja endagaano zaabwe eziba ziweddeko, mpozi n'okuteekateeka mu nzannya, kubanga ekyo kyo nakyo mulimu gwa mutendesi. Oyinza okubanga oguzeeyo omuzanyi so nga odibuuze ssente za bwereere, osobola okukwatamu obukwasi mu nzannya. Kati ng'omuzanyi Zichenko owa Arsenal, Zichenko musambi mulungi nnyo nga ttiimu ya Arsenal yerina, agira n'ayingira wano wakati n'ayambako awali Jorginho oba Thomas Partey, Declan Rice ne yeeyongerayo mu maaso eri okuyamba okuzimba ennumba. Kakati obuzibu bw'alina Zichenko bwe bw'okuba nti agenda okutuuka Arsenal egenda okutuuka okusuula omupiira, agenda okutuuka okuddayo nga kikeerezi opponent nga yayiseewo dda nga n'okuba balagaza oluusi ababalagazza. Kakati ekyo ensambi esobola okukyukamu, newankubadde nga Arsenal esambira nnyo ku volume of passes okuva mu midfield okusobola okuteeba. Aba alina engeri gy'ayongera obulungi bw'emirimu gya Martin Odegaard bw'ayingira wakati awo, n'olwekyo oyinza obutakimuggyako n'okyusaamu bukyusa n'ogamba nti kakati nti ye wabeerewo eyeekubira ku sayidi eri Zichenko bw'abanga azze wano kuba tumwetaaga, agire ng'akwatirira nga tusudde nga Zichenko bw'akomawo. Ekyo kisoboka. Naye so kakati bano aba statistics bwe bavaayo, omutendesi asinziira okwo oba kale alina kusinziira okwo okukola way forward. Kakati ebibala ebyasoose byasookedde ku gifts oba ebirabo VAR byawadde clubs ezitali zimu, nga yatuuse okubalamu goolo ezimu nga tezandibadde ezo oba nga tezandibadde entuufu, negenda nebala ezitandibadde entuufu ate neekuutiza ezandibadde entuufu. Manchester City ku goolo ezo ze baagiwadde kwe kuweza obubonero 9 yandibadde ekoma ku bubonero 88. Kitegeeza okukuutiza kwa VAR kwabongeddeyo obubonero 3 obw'obwereere. Arsenal yandibadde ku bubonero 85 ne VAR yabawaddeyo obubonero 4, y'ensonga lwaki banyukidde ku bubonero 89. Liverpool okufuna obubonero 82 baajongezaamu obubonero 6 mulamba nga basinziira ku goolo enkuutize n'ezitali nkuutize nga ate zandibadde za kukuutiza. Aston Villa yafunye obubonero 68, yandibadde na bubonero 75. Goolo zaabwe nnyingi ze batta ne zibattira obubonero obuwera ddala 7 mulamba. Tottenham Hotspur yafunye obubonero 66, naye mu butuufu yandifunye obubonero 63. Newcastle ne Chelsea ku bubonero 57 bafunye obubonero 63, bandifunye 57. VAR yabawaddeyo obubonero obulala 6. Man U mu kifo kyayo ekyomunaana yafunye obubonero 6, bandibadde bafuna 52. Kuba awo kitegeeza VAR yabongeddeko obubonero 8. Byebyo nno byebimu ku bibalo ebyakafulumizibwa mu liigi y'Ebungereza. Gulaga nti emipiira gyonna egyazanyibwa mu season baakuba ebizungirizi mu ggoolo ebiwerera ddala 986. Wabula abavubuka baali bambaliga nnyo, kubanga ku bizungirizi 9,886 866 tezaali ggoolo. Kale osobola okulaba percentage eyo. Kati awo kyekiri kye mbadde gamba nti nno oluusi okyusa bukyusa mu nzannya
abo babazanyi batuukawo ku mimwa gya goolo batuukawo oba ne bafuna kiwugwe oba ne bakola ki tebakkakkana kimala ate nga goolo yandibadde mu ndaba ennyangu goolo yandibadde paasi wakati wa gookipa n'ekyuma kya goolo kakati lwaki oli agukuba ku mpagi lwaki agukuba kipa waali lwaki agukuba waggulu lwaki agukuba ebweru shots 986 866 kuzo tezaali goolo akati abakulu ne bongera okutakula emitwe bano nno bakulu ne balaga nti ogezaako okulaba nti eno goolo yandibadde yakunywa gye bayita expected goal bw'oba osoma statistics zino bakulaga xg kitegeeza expected goal batunuulira data wa mipiira oba kale wa shots 50,000 batunuulira emitwalo gino 50 egy'ebizungirizi yakaa mu byafaayo buli abadde atuuka wano ng'ali mu mbeera bw'eti eyeebeera goolo lwaki ono emulemye kati akwe bava ogamba nti gundi yalemeddwa goolo eweddeko amazzi naye ate nga batunuulira ekifo omuteebi w'abadde ne batunuulira n'engeri gye yataddeko ekigere oba engeri gye yataddeko omutwe kuba entomera y'omupiira ey'omutwe olina okuba nga omupiira olina okugenda mu bbanga n'otuuka ku levo yaagwo n'ogutomerera ku levo kw'ogusanze oba si kyo bw'obanga omupiira gubadde gwa waggulu nnyo nga naawe obuuse nnyo kitegeeza bw'ogutomerera ku levo kwe gujjidde gujja genda over the bar oba olina okugunoodinga wansi naye ate ogunoodinga wansi tekikifuula goolo kuba kipa asobola okugukwata oba ne gukuba empagi so kakati batunuulira shooti yo gikubiddewa era shooti yo gikubye otya bw'obanga mu kifo ky'okutomera omupiira abasambi abamu bw'atomera omupiira gutomera azibiridde kitegeeza nawe tomanyi gye gulaga oluusi obadde oyagala kuteekako mutwe wano ekyenyi kuba ekyenyi kyekisinga okutomera obulungi okuwa omupiira direction oluusi oyinza okutomeza feesi yonna oluusi oba ne gukuba ku nkoona kakati awo wonna bakujjamu ne balaga nti teyabadde expected goal ate ebyo byonna babitunuulira yensonga lwaki nagambye nti bakugu ate babeerako sample eya shots 50 kubasinziira okwawula ono omwana yalimba naye lwaki eno tagiteebye kubasinziira kakati ate baawulamu alina keeper to beat oba abadde mu 6 yard box kati obanga obadde mu 6 yard box omuntu yenna agamba nti you sure goal naye ate kiyinzika okuba nga goalkeeper akulinga inch emu okuva w'okubira ng'ate ne ku layini eya goal nga kuliko badefender 5 bakuba kibaasi kati yo teba sure goal bageraageranya embeera eyo gy'olimu ne bakigeraganya n'omusambi ayabudde nga bwe twalabye goolo y'ono omulenzi omujamani Jamal Musiala gye yakubye Kasper Schmeichel yayabudde badefender bonna n'abaleka n'abeera 1 against 1 ne goalkeeper Kasper Schmeichel naye ng'ali bweru wa ntabwe kakati ebeera more sure of a goal okusinga ono ali mu 6 yard box nga goalkeeper amuli 1 inch away naye ate nga ne ku goal line kuliko badefenders 5 kati abakugu abo batakulirawo emitwe ne balaga nti gundi yalemeddwa ennyangu gundi gye yabadde ateba yabadde teteebeka nga bageraageranya ku mipiira ku shots emitwalo 50 kakati abasajja b'omupiira abagwagala n'ogwagaliza nga beefulukuta bino byonna babinoonyereza kati bagenze okukola conclusion ne recommendations baalaze nti Manchester City ate nno si yesinga n'okuteekateeka emikisa egivaamu ennyanda z'onookuba mu goolo kubajjukira waliwo emitendera 3 okuteekateeka ennyanda ezisuubira okuvaamu goolo kubanga oyinza okuteekateeka emikisa nga 50 naye ate n'okubayo ennyanda ezisuubira okuvaamu goolo nga 20 zokka kakati ate ennyanda ezo z'okubye tekitegeeza nti zonna zifuuse goolo olwo nga batunuulira ku nnyanda oteeseteese emikisa emeka okubyeko ennyanda meka ezibadde on target meka ezivuddemu goolo kati ebyo byonna babikenenula ne balaga nti ate Manchester City
wadde yawangudde n'ekikopo nga yasinze n'okutegeka emikisa emingi egivaamu ennyanda ate si yeekulembedde eri mu kifo kya kusatu. Arsenal batulaze actually Arsenal yeri mu kifo ekyokusatu mu kuteekateeka emikisa ne muvaamu ennyanda ezirina okuvaamu goolo naye ate goolo oluusi ne zitavaamu. Man City eri mu kifo kya kutaano, Liverpool eri mu kifo kya 13. Jjukira bano be babadde mu top 3 naye ate era bano be basinze okuteekateeka emikisa egivaamu ennyanda kubanga oba shots, kubanga ku mikisa gye baategese mwavuddemu shots ebitundu 65 ku buli 100. Naye ate bano ba top 3 be basinze okuba ennyanda okuba shots nga basussiza mu shots 40, abalala bonna tebaweza na 20. Kati bino byonna babigatta wamu nga omutendesi tanaba kugula bazanyi. Oyinza okusalawo kati nga twalabye Man U juzi yali esabye John Benedict McCarthy gwendowooza nti nno mulimu gwe teyagutuukiriza kimala kuba yali namba 9. Wandirowoozezza nti yandijjukiddemu engeri gye yateebangamu ggoolo ng'alinako wano baddeko abamusonsekera n'abazannyi abalala abaali abalungi banunomanishe abamusonsekera. Naye Hoyland mu Man U tewaliwo bazannyi boolabira ddala ng'omulimu gwabwe bakikola bakigenderedde okuliikiriza Hoyland. Ekyo takinogedde eddagala. Jjukira tebaamuleeta mu Man U kutendeka bateebi, baamuleeta mu Man U kutendeka nnumba. Waliwo enjawulo. Ennumba is wider than okuteeba. Kitegeeza nti omuteebi ayinza n'obutaba Hoyland yennyini, naye ennumba gwe z'olina okunyiriza kuli okuteeba kuba kwangu. Weekanga ne waba Bisaka nga yali mu kifo ekituufu yabamaliriza as long as ng'ennumba ozinyiriza bulungi. Ne kakati ndowooza Ruud van Nistelrooy yagenda okukola omulimu ogwo. Naye ate nno nakino abazungu nabo bakikolamu ngaffe abamu Africa eno nti eyali omuteebi asobola okuteekateeka abateebi. Oluusi ekintu kino tekiba kituufu kuba kati McCarthy goolo yaziteeba tulaba alemu atya okuteekateeka ttiimu n'eteeba. Wano tulina Hassan Mubiru ye coach w'abateebi aba ttiimu ya Express. Lwaki Express si ye top scorer wa league nga ttiimu? Ebintu bino nakyo talent oluusi okujjako ng'oli omuntu bisome through training aba asobola okutransferinga knowledge eyo n'agiwaako omuntu omulala. Naye bwebanga yali nakyo talent weesanga nga kiyinza okubeera ekizibu okukisokoolayo mu bwongo obwo okiyingize okujjako osinga obwongo bwalinga cupa nti eriko akasaanikiro ojja kusaana nga kaakati Pepsi gwe tulina ow'ennaku zino obw'obucupa obwa plastic osaanukula busaanuku zino owuutako nozaako ekisaanikira nozza wali. Singa ne knowledge eya talanta bwete bwe yalinga ng'osumulula akacupa n'ogaa gundi saanukula oli n'omuyiyiramuko kyandibadde kyangu wano wonna bafimbo Mukasa bandibadde n'emirimu ba Mathias Kaweesa ba Isa Sekatawa ndowooza bandibadde n'emirimu wano egiteekateeka abateebi naye tebagirina kubanga okutransferinga knowledge eriyo n'abatendesa abamu abakuba omupira ne bagunoza naye ng'ogwo gwe baakuba si gwe batendeka. Tulabyeko n'abamu kubo nga bagondi ba Nazario Dalima Ronaldo nga nokokinga takokinga nko yadde tiimu ey'abaana aba under 4 kubanga naye ate omupiira yagulinanga mungi. Bagawucho bakyali ensimbi z'omupiira not through coaching. Bafigo omulaba yeggunze masuuti ku mikolo egya Balondo ku mikolo egya FIFA naye nga talinaayo yadde academy gy'atendeka. Nolwekyo okutransferinga nakyo talent n'ogiyigirizaako omuntu omulala ono ebintu eyabisoma obusomi abeera mwanguko okubiggusa n'okubisomesa abalala. Kakati wano ne McCarthy takigusizza bulungi oba Van Persie Ruud van Nistelrooy y'anaakikola. Tugenda kulinda bulinzi tulabe naye nga enteeba yiyo ebadde yambaliga mu ligi yonna ey'Ebungereza okusinziira ku bibalo. Ennyanda oba shots 986 866 ku zo tezaavuddemu ggoolo. Ekyo kikwetaagisa kufuna mwenda mulala oba kyetaagisa ngeri ya coaching ne positioning y'abazannyi na kino kibayita dropping off. Weemulula otya okuva ku opponent munno akulabe yona akuwerekera alina kulaba ddi
ebyo ebibuuzo ebyo maze okubyebuuza nga tonafuna mwenda mulala mwenda ono gw'oyina ayinza okubeera improved through coaching kati ebyo ebibuuzo biri awo nga tetunaba kubeera excited na transfers ezatandise kati bwe tuyingirako nga tumaze okufuna omusingi olowooza nti oba oliawo gwandibadde gusinziirwako okuyingira akatale n'okugoba abazannyi Ange Postecoglou naye tatudde alabika ekimu ku Spurs bye yeetaaga kwe kuvaamu small team mentality ekintu ekyo Postecoglou yabadde akitandiseeko ne baafuna omutendeso w'erinnya nga Jose Mourinho ne bafuna na Antonio Conte klabu eno yasigalamu ebyo byokudda mu kasonda ne beesaasira nti ffe tukyali bato na biki ebyo naye omwami ono yakanguddeko ku ddoboozi naddala ku mupiira Manchester City gwe bakubidde awaka nga Manchester City eri mu kubaza kikopo abawagizi abamu aba Spurs baasanyuse nnyo kubanga mu Man City okuba Spurs kyabadde kisannyalaza emikisa gya Arsenal okuwangula ekikopo si babawagizi n'emicomo giyitingana Postecoglou n'agamba bano bantu kikaaki kaakati awo bwe bumu ku buwanguzi bwe kinaba that is nga kinyikidde bwemu ku buwanguzi bwalina okutandikirako club etandika okwerowoozaako ng'ennene kubanga babaddewo okumala ebbanga ate bammemba ba Big Six naye omulimu gwabwe kugaba bikopo bo tebeewa yayingiddeko ko ne mu kisaawe waliwo obujulizi obulaga nti yeetaagayo cover ku bazannyi nga Pedro Porro ne Destiny Udogie abavubuka bano ababiri abakuba namba 2 ne namba 3 balabikamu Spurs yalabika bubi nnyo mu nsamba ya Postecoglou ng'abavubuka bano bombi tebaliimu nga balabikira ddala bubi nnyo yalinga agezaako kwatakwatamu yalinga Emerson Royal naye ng'agulya buli era y'omu ku abo abasuubirwa okugenda kwoteeka ne Dijen Spence ne Sergio Reguilon eyali alina okuteekawo embeera eyamba ku Destiny Udogie naye teyayamba kimala ne bwe bamwazika mu United yagenda okudda nga talina kyeyeyongeddeko baagala kuta ne Giovanni Lo Celso kirabika ne Pierre-Emile Hojbjerg naye alemereddwa okuteekawo embeera eraga nti asobola okuba mu defensive midfield akati batunuulidde abazannyi ndowooza baagala kuta ne Richarlison ne Andrade musajja ono Postecoglou tatya kukola bintu binene kubanga nze omu ku babadde babuusabuusa Richarlison okumala ebbanga asobola okukubirayo goolo nga ziizo naye tosobola kumwesigamako nti singa bw'aba taliimu kino ky'osubwa bw'aba azze kino ky'ogenda okufuna wandirowoozezza nti nno yandifunye breathing space ku kyotaawo okuva Harry Kane lwe yavaawo ye yandibadde atambulirako ensonga naye tazitambuliddeeko era ebiseera ebisinga nga Son Heung-min alinga aliwo yekka naye bamuteekamu obukadde nga 6 obwa pawundi sirowooza nti azizzaako yadde amakkati kale ngenza okuwulira nga balimu eteeseganya oba beegwanyiza omuzanyi Ivan Toney waliwo ne mwendo omulala bamuyita Jonathan David azanyira mu klabu ya Lille mu Bufalansa waliwo ne Santiago Jimenez azanyira mu Feyenoord eri mu Badaaki ne Conor Gallagher naye bamusonzeeko ndowooza gwe balowoozaako asinga amakkati gano bagajjamu Giovanni Lo Celso ne Pierre-Emile Hojbjerg ndowooza gwe batunuulidde bogezaako ne kugundi ne Bruno Guimaraes okuva mu ttiimu ya Newcastle manyi Newcastle yali etiisatiisa luli nga waliwo akalipo mu ndagaano ya Bruno Guimaraes nga yenna amwegwanyiza olina okusooka n'oteeka obukadde 10 ku mmeeza n'olyoka oyogera ekirala kyonna naye endagaano eyo yalinako ekkomo kati nga 3 June akakalipo kaavuddemu ka expirinze kati awo osobola okumufuna for less ne Rafinha ono azanyira mu ttiimu ya Barcelona engeri yafunye Lamine Yamal n'engeri gyagukubamu ate nga Barcelona yagalayoko kasente wano bw'otwala akasente akategerekeka bamukuwa naye ate ejjukira balina eddenzi lino ligundi liryani eryo likabeza lwakuba lijjira nalyo liribuza omuliro naye nga lefuti waalyo lisinga kusituka nnyo nga Spurs ezannya Man City naye kirabika nalyo baagala likoyera kale ne Spurs nayo erabika bwekyo bweri tubadde tugenda kwongerako kumpi mu structure yemu ne ttiimu ya Chelsea naye ndowooza ekyo kinaabeera kya sabbiiti ejja kubanga obudde butuganyiza kukoma wano tujja kutunuulira ne Real Madrid balangiridde nti nno okulangirira Kylian Mbappe
ng'omuzannyi wa Real Madrid mu butongole mu Santiago Bernabeu. Ekisaawe kibanyiriza kikino kituza abantu 8,000. Omukolo gaggadde bajja gukola nga 16 omwezi ogwa July. Gujja kubeera kamatiro bona mbu agatabangawoko. Naye tujja kutunulayoko mu nkambi ya Real Madrid. Tulabe enkambi ya Man United nga Dan Ashworth alangiridde abazannyi 7 ab'okugoba oba ab'okutunda ayagala kuŋŋanya obukadde 2 abasinziira okugula. Ne Bayern Munich erinawo budget ya bukadde 10. Arsenal n'omukwano gwayo ne Bologna okuva lyagulayo Tomiyasu. Kirabika baagala kujjayo ne back omulala Ricardo Carafiori. Carafiori ono yeeyisaamuko nga kino ekizannyi kya Man City kino ekyakubye namba 3. Kikuba namba 3 ne Central Defense. Tujja kutunulayo ku eyo. Tulabeko enkambi ya Bayer Leverkusen n'okusomooza kwayo n'enkambi ya Barcelona ne Atletico Madrid. Tujja kubyogerako enkya. Obulamu bwange bwadduse dda paka mu weekend.